MC Cuts ayabize ebyama bya Bobi Wine abyogedde talina kyaliseeyo akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo era nga n'ennambwayo omwami we Ssuuna Ben gwe yakazaako eri akayiringu munnange naye mweyina mu maaso awo kyetaagisa nga wamma mumwerabiddeko yuno bawama Mafiina oba tumuyite X avuddeyo ng'abotodde ebyama ebikwatagana ku Mama Fiina akatambi mugenda kuba mukeerabirako mu maaso awo era nga wuno n'omukadde w'emyaka 7 munanga atuusiddwako obuliisa maanyi omuvubuka w'emyaka 27 olumaze okumukozesa ebya swakaba omukadde n'afiirawo nabyo ogenda kuba ng'obyeraba maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mwe mwenna abaradde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe gy'ogenda okusaba emirimu tebakuwa mukubireko agenda kubanga wamma akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko omunange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne MC Cuts ono muyina maaso awo nga yeewera era nga awera enkolokooto nti Bobi Wine ekimala ewanterese ebyama byo 15 naye ebbanga liweddeyo ekimala nze bimenye enkooye ngenda kuvaayo mbyasanguza embantu essaawa zonna omuntu gwe waterese ekyama kyo agenda kuvaayo akyasanguza ate ffe weetuli ffe olukiwulira nga naffe tukitambuza tukyongerayo atusooka olabe MC Cuts kyongenda kigamba I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today I stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Sentamu, between me and you, Uganda Police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, you know, get to them, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Essaawa yonna omuntu eyatereka ekyama kyo oba gwe wakibuulira akijjayo n'akikuba mu bantu webbu ne naye amune MC Cuts totuvuga speed omugezi kati olubwama nga tanaba kufa alina akayimba ke yatuyimbira yagamba nti banka y'ebyama byo gikuume butiribiri kati wabanga principal yajja n'akubuulira ebyama bye mazima lwaki oyagala okuvaayo okujja okubitugamba obikuumidde emyaka 15 newe n'omusajja omutadde ku bunkenke ngenda kukwabya bannange watuli kale sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu paka wannambwayo awo omwami we Ssuuna Ben bwe yakazaako eri akayiringu munnange no kayiringu ennaku zinaanyirira kayiringu ennaku zinaalabika bulungi waabikola kulumya Ssuuna Ben sijja kulima mulina mu maaso wano nga waliwo ate abamuyiwako naye yagamba erinnya kayiringu talina mbuzi oba mulimuyite kasita taata w'abaana ye yali mutuuma zinagambye n'omukyala yajja amaliridde okufumba gwe no Ssuuna Ben munamasaka munnange vambi bintu by'okwekoza omukyala twambale gomesi tumwanjule embutongole. Aha, kayiringu tukaguddeko. Kayiringu ogamba otya. Ng'onyiridde. Alhamdulillah. Erinnya twakubatiza lyeryo. Iyi olimba naawe. Uyu ate lya kayiringu. Nambwa bali bakusse kana goliko omutima ogenda otye Masaka ogenda oti lwaki ososonkereza abantu
Ani? Gasha mulungi gyali. Kitegedde ekintu naye ng'oli bulungi. Ndaba olaba oti. Mwana gwe oli mugumu ono omwana. Bwe bayita abagumu nambwayo mujjeeyo ogenda otya okusosonkereza omusajja e Masaka oba oli ogenze kuziika mukadde akayiringu Ebintu by'ensi eno byo munnange bizibu. Saawa zonna omuntu yali akuyita hani sweet simanya kibubu akwefuulira mu katikitiki ng'embazzi n'akuyita akayiringo. Ne mama akayiringo ennaku zinaanyirira kugamba ye alaga nti Ssuuna Beni byonna byayogera bimuyita ku mutwe nga nviiri. Okitegedde ekintu ekyo takyava mu saaluuni ali ulala obuteeteeyi lekaleka ate emabegakaawo byabadde takola. Munnange butweyongerayo n'omwami ono gw'olaba okwekalaka oko yeekalakasiriza eri basajja banne abazaala mu baana b'abandi kyokka bambi ate olumala obbazaalamu ne babasuula awo ne bataddamu yadde nakuwa baana buyambi muyina mu maaso wano nga yeewera weewaawo akozeseza ebigambo binene nze nga nze sisobola kubyogera naye ateeka mubatuuseeko namwe musobole okwerabira kuli nga bambi basajja mukyuse amaziga g'abakazi gagenda batambulirako mulabirira abaana bagamba yeeweza omuba gwe baziwa lwaki okola ebintu ebyo ebivaamu omwana ng'omanyi togenda kumulabirira. Kale maaso wano omwami ye muyina nga tubusungu okimanyi nti abasajja ba Uganda basinga obungi bwakuwasa akubalira mmere ag'amazzi sigula emmere kale olaba embwa wasanga omwana wange alinga nze omwana nga Trina alya bulungi asula bulungi kitaawe nazimba kira nimbwe sobola omuwasa nemussa mu muzigo mukatanga nembalire emmere nemwe mazimwe nze ndikuwa nimujjamu amanyi Trina ongambanga wallahi billahi ogene ruzira ndikujjamu gwa amanyo mazi mumanyira abana abantu mmwe omanyira ngo wange gwe mazi omanyira nga gwenzala gwe mazi okusiba enviri utalo nze mwana akwata iPhone gisikwata owanga asula bulungi bobo muwasiza happiness yo naye akuwesanya kimbalire emmere kiringa amazi owanga mbalire emmere gwe mazi gwe ombalire obuliri gwe mazi ndikuba mulembo nja kujja muntu amanyi. Awo nno we tulabise naye nga yono omwami obusungu baddiya buviye ddala ku ggumba liri ery'okumutima naye basajja mmwe lwaki muzaala baana b'abaali ne mubalekaawo osanga omukazi alina abaana bana abaana bataano naye nga n'omusajja tabawuliza yadde n'obbakubira kasimu naye bannaye ndowooza gavumenti oba yali badde ekyusaamu bano abasajja naye bakwasaako omukono ogw'amaanyi ennyo ogw'ekyuma oba osanga bayinza okutya kale ne baleka okuzaala mu baana b'abandi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Modo Music ono munnange ye yazze kulema oyinza okwebuuza Modo Music leero abadde atya munnange leero asazeewo n'atuwa obwambalo nga w'omulabaawo naye bannange baana bawala ne baana balenzi kwegamba guno omulembe go mwekoze buntuntu mwekoze busolosolo bannange munyumiddwa ensigo ge mazima awo nno abadde alina Shakira nga bali mu kuyimba oluyimba Shakira lwe yayimba ate naye Winnie Nwagi munnange n'asobola n'okuzinisa enkondo so sinengamba ono omuntu tabanga Modo Music gamba ne bintabulamu kokozo waye kansembere nga kasize ddala ekituufu abange ngenza okusanga Modo Music. Kale bwe tweyongerayo neewire mukaabya bannange ono omwami alina obuyimba nno buli bubiri by the way obusinga okunsanyula waliwo akagamba nti ndowooza na papa nnyo nandirinzeeko okukola amaka
bannanga akayimba ako waliwo n'akalala kagamba nti kagwe kayanda olira otya ku swaani yange munange olunaku olw'ejjo bwatyo yasazeewo ate najja ku stage n'alyoka atuusa enseko baswiti ati ekyabaddewo ku stage lwakuba bagamba nti kyolabye omu kikussa mawuuno naye nze nabigaana kyendabye sirina kiraba nzekka nina okukireeta wano ffenna ne tukiraba oba okitegedde ekintu ekyo kale munange Willy Mukaabya bw'ati ate bw'asazeewo okujja okutusanyula ku stage omanyi agira n'abulirira naye twamaze ne tumugwako eyo munnange mu kava gye tutambulira munnange sigenda kuliisa era nga nkongeddeyo n'amawulire ag'ennaku naye bavubuka mmwe obusungu bwaki bavubuka mmwe munnange omuvubuka Kaggwa Ensonyi amanyikiddwa nga Kato Henry Mbabaali ow'emyaka 27 gyokka nno ono nno yasse ku mukadde mu kyalo Kawurre ekisubi mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso ono nno nakka ku mukadde ow'emyaka 7 era nga amanya ge bambi abadde bamuyita Namukadde Samula Nakati. Omuvubuka oyo yasse ku mukadde ono ow'emyaka 7 n'amukaka akaboozi mutuntu guno nno si gwe musana ogwakanga eki era munange olwamaliriza omukadde n'afa kati weebuuza omukadde oyo yatuusa atya mu maaso ga Katonda bannange yaloopya atya omulenzi ono bannange n'ofundako okuleepinga omuntu n'asigalawo kale oba n'omugamba nsonyiwa naye omuntu gw'oleepinze afudde Mukama Katonda naye nga ye Henry wenjogerera ssaawa zino atemeza mabega wa mitayimbo naye nga tusabe n'Omukama amusonyiwe byonna bambi ono omukadde Nakati ebyamusobako munnange ssaawa zonna X ava mu kamooli X akwabya maaso wano nina X wa Mama Fino manyi yavayo awo n'atugamba mbu ye ku nsi kuno yaakagala omusajja omu yekka eyamuwa ekirabo ku Valentine eky'essente kati nno X muyina maaso wano ng'ebyama byonna abyogedde ebikwatagana ku Mama Fino ngenda kuba nga mubalekerako maaso awo ndowooza nze kamba siwulire wano ba mikwano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra naye nga ye X essaawa zonna akwabya kyogamba tobeera na musajja otomulabirira nze nsobola okuba nga keyagempa omwami wange kutuulako awo naye ne mwesigamako ne nnyaamu naye nga yekkei era ebyo abyagala nnyo n'akaziga asobola okukakusiiga n'akusiiga ebizibu yakufumbirangako ku mmere kutambulako naye nanyenyako okufumba kati mwede emyaka ena gyewamala naye ate nga tugendako nnyo ne mu bivulu twagendanga nnyo mubaamooti abo omugenzi Paulo Kafeero engeri gyaliko gyawa nga tutuva ku kyalo kyekimu nga tugenda nnyo okuwolebwawo nga tujja ku bulamu bannange singa tubaye tuyimidde nandikulaze entambula yalinga atambula tuyimirire tulabe banna ekyo kijja kuba kyalulala kati olugendo otegedde Mama Fina yalinanga esente era aidawaawe yali atandikiriza butandikiriza oba wali omumanyidde ng'akuba masimu owedyo essimu naye ng'atandikiriza butandikiriza kale erinnya lyayuka nti nakuba amasimu wabeeranga naye waka ne mubeera mwenna oba walinga ovako nayangwana mangu nnyo okupangisa ennyumba ate okumanya nange ndi mukambwe nnyo naye alabika yanfiirire kuba neyo yali yaddukayo mundeeba kuba yali abeeraawo mundeeba awo kuli awo nga kuleerwa awo yapangisawo kufulati waggulu awo nga wabeera ngaabeera oli taata Fiina yali mufumbo n'atolokayo najja ebuwo nange nali musozi nali kakuka kalungi lwakubankaliyo laba era obulungi bwakusigalako paka naleero kyali mulungi nakwankati omuntu netufubutukayo taata nga tutudde kulwa nga nze mumanyi nga simumanyi naye ng'ate mulaba ng'omulaba waawe omulaba naye oba era ekyasinga okuntuusa ennyo omwami yali avuga posita naye nga avuga posita naye ng'atutwalako eyo ebusaabala kati Mwanfiina alinga alina abalwadde baatwalawa ebusaabala kati nga tugenda nga naye omusajja yavuga naye n'Amafiina ga oyo mukozi wange oba oluusi ku makya nayinza okujjawo mu katale ogamuwa ssente nagamba nayitedde sente za mmotoka n'olunaku nsirika bwe nentunuulira Fiina nentunuulira n'omusajja oyo ngamba what is this
Sasa naye kituufu bbaawe yange nengamba Kanusula Ssemakula naye mba ndi ku TV Kanusula Ssemakula ebiseera ebyo yali ggulu balwanyisa Kkono. Kanusula Ssemakula ayogera nkalo nga bulungi kati tuli mu ddiiro mubuuza oyo yange gamba simumanyi ngamba gwe yaŋŋamba nti no Kanusula Ssemakula yazaala Fiina. Awo omutima gwange gutandika okukola ki okutya kati olunaku lumu omusajja oyo ajja bamulagirira ayagala mukazi we naye nalina akavubuka kentamweko naye nga kukaali kasajja kakulu bakayita Sula naye nga ye ateebereza mu Sula kati olunaku lumu tuba tuli bwendizikoona eyo yajja atulondoola paka lwe twayingira mu musigo gwange teyanyega aye ffenna tetwamulaba naye enkeera we yagambira omuntu ngenda okukola omuvubuka oyo ekintu naye alabika okuba nga si yakwana omukazi nga yakwana. Awo omutima gwange gusigala nga ne gutya era awo natambula bwe nti nenva ne mu Uganda nenziruka so eyalikoka Maama Fiina kati kyesimanyi oba yazaala ne ku Fiina oba kyali kitya ng'ontutte wala nnyo. Abasajja twagala abakyala bangi. Twagala abakyala bangi. Nabeerako naye emyaka eno. Gyonna. Aye kati nze nzire emabega ngenda mu maaso kati nnoonyayo ebijuujulu. Ebiri ani? Fiina mukazi mukulu. Nze nga nakufaananamu. Lwakuba nange ndi mulungi. Abanfaananamu. Ali yayo yetaze okumanya amanya g'amatuufu kuba banokoleddeko kati nesibamanyi. Amanya amatuufu nze Nkonge Soweto. Anti akigwa omuntu owuli abuyingidde abusensedde ate alina keeya gyakuwa nnyo. Ntandikwa ya Maama Fiina. Abasajja twekaza naye natya kuba by then era nze nali omwogezi w'abatembeeyi mu 2021 ne bagoba abatembeeyi mu kibuga kyonna kati ne batuwa ettaka ekatule nentwalawo abatembeeyi wentwalawo abatembeeyi kati naali bagoba abatunda eddagala ly'ekinnansi kafumbe mukasa baali bayitawo kuziti tubiri kati awo nasanga Amafiina yali atunda ddagala kati nga nina akawala akalungi nga kanyirira bannange kafaatuma kalina akabina kalina amaaso kalina buli kimu kyonna negamba naye nga bwewetambula bwe nti kankwata kati ngene tutambule katiima atambula bwe nti nsanga Amafiina mu kirima nomutumya bwe nti nali simumanyi nga ndaba afuuwe nembuuza maama mwemufuuwa nemmindi wano n'agamba gino Mikisa gamba Mikisa kangeege n'ekikyala kyange ekyebiisi baga buno obuuso bwange nno bwetunula buno bwe buti buno oyinza obbunoonya nabiriyo nentandika okulowooza ku buuso obwo nentandika okulaba nga atambula bwati naye nga ayina ebbina nga ayina ebbina nga yatambudde bwati kati nomulabye akuze neŋŋamba bannaye wano wenfiira nentandika okukka yagamba just kigambo nti buno obuuso bwange oyinza gwe n'okifumiitirizaako n'omulaba nga ameze ebbina ly'otambula yatambulanga ng'erweddala emu Just oyagamba kubuuso nawe n'otandikaako nentandika okufuna feelings olaba obuuso kyekibulimu naye bwe natuukayo oli takwatira ku musajja n'omusigaza amanya buli Maama Fiina wange mundekereko era nagamba bugandi ngamba mundeke nembe ayine buli kimu kyonna era bw'omusanga ng'alina ebbaawo ng'amukutteko bwesonyi genda okaba amaziga gugakugwemu kyekituufu tuli ku kabina ono owakabina gwotuwanidde n'ebiiso wamukola otya kati yatya mukazi wa era mukutya yalinnya nadde ewaabwe e Masaka ati jjuke Maama Fiina abamutya musawo muganda kati oli agamba nti maama nze banzite